Bali waliwo abantu abayogera nolowoozwa balina ekizibu ku bwongo. Uganda inaba MP abagenda mu bitaano. Si bwe kiri? NRM erinako ebisatu. Kati batulageyo ku bifo byabo ebisatu ebikulaakulanye abali ku opposition babyegombe. Nze mbalaba nga balwana Essembabule naye nga n'obwompa poloti Essembabule sinza kubeerayo. Enguudo za ttaka, amazzi banywa na nte, amalwaliro tewali, naye nga balwanira NRM anage. Kati nze andamu omanyi n'essala gye nakyusa kati nsaba Mukama Katonda ampe buli mukisa omulungi gwonna ogwandibadde owa NRM aguweezi babawo obuyinza bwabwe kale. Kuba wogamba nti nno ebitundu bironde NRM basobole obikolera nga waye bali bagenda okukola omubaka opposition n'agamba temugenda kukola luguudo luno oba temugenda zimbawo ddwaliro, nze nga opposition nkiremesezza. Nga bagamba omukyala bulinza okuba nga mwegatta n'avaamu akawo k'ekyennyanja. Naye kati newakirya weyegatta. Naye kati newakirya nga ali wali ku buliri yeegatta tewali kivaayo kitegeeza lunaku lwakubiri Beautiful Tuesday walekwera nga ate kino kikwasaganya bulungi nnyo. Tubakulisayo ku mirimu mu abagenda obugenzi abava ku mirimu nammwe abagenda obugenzi ku mirungi ammwe tubagamba nti mwalekwera nga ate mwana tu of course mubeera nga mutuwuliriza bulungi nnyo era tweyamba okubeera nga tubaweereza bulungi nnyo kasita mbeera nga ate mutuyambako okubeera nga mutambuza amawulire nti Kwemala Radio existing ku Facebook ku Instagram X gatako ne Blue Sky yonna tubeerayo mpozi ate nga tubawa biki ebirina okubeerayo. Kitalo Justice Kanyayihamba yatufuddeko olunaku lwabadde lwajjo ekikiro kyakeseza olunaku olwajjo enaabeera mpozi nga ate atufaako. Omusajja ono abadde teyeerya ntama nti ye muntu ayogera ekintu kama mbaya ni mbaya nekijja abadde ali nnyo against the government. Sijaga nti ali against wabula nga ali against n'ebikolwa naddala engeri ye gyali nti mulamuzi abadde tayagala nnyo bikolwa ebirabika nga nti oba birinyirira constitution eyakolebwa ate abantu bennyini abali mu kugimenya. Era President Museveni lwe yajjawo ko bwe yaleeta ekiragiro n'agamba tujjewe ebya bail police bond nti zibeere nga zivaawo balekerawo okweyimirira abantu naddala bakoze emisango eminene. Kanyayihamba n'agamba it is better ne constitution mugigirewo ddala lwa nsonga bw'obanga osobola okugamba nti bajjewo police bond eyateekebwawo constitution yakolebwa abantu ate gwe bw'oveeyo n'ogamba nti police bond eveewo kitegeeza ne constitution gigirewo ddala. Ku bintu ebigiddwawo bimenyeddwa oba constitution ezimenyeddwa nga bw'olaba si kyekino kyokka ekisoose. Mujjukira egirimiti, mujjukira ebisanja n'ebirala bingi. Bantu bangi bakwatibwa ne basibibwa nga tebawozeseddwa ne bateekebwa mu detention okumala ebbanga ddene nnyo naye nga tewaliwo kigenda mu maaso wadde okugamba nti oba embeera eryetya oba eryetya. So kati ye Kanyayihamba abadde ayagala nnyo tutambulirenga nnyo ku nkola ey'enfuga ey'amateeka era abadde ayagala nnyo constitution kubanga yakolebwa abantu yali abadde omu ku basajja abamanye nnyo amateeka agafuga eggwanga Uganda era wafiiridde nga abamawulire bagenda bamutuukirira bannabyabufuzi ab'enjawulo ab'opposition bagenda bamutuukirira ne banyumyamu naye n'abawabula ku nsonga ezimu nga bwe zirina okutambula. Era ne Bobi Wine yagendayokko, Besigye yagendayokko n'abalala abamawulire bangi badde bagendayo okumubeera nga bamukolako interview. So kitalo nnyo ddala kufiirwa omuntu nga bw'atyo. Omanyi bino ebintu abantu abasobola okwogera be batono, abantu abasobola okwogera ekintu ekiri direct be batono. Abalala olwogeramu bwe bati nga babawaayo ekyokulya nga basirika, bwe boogerayo bati nga babawaayo ekyokulya nga basirika. So mu mbeera eno RIP Justice Kanyayihamba
kale netweyongera mpozi ate olunaku olwaleero olunaku olwajjo rather twalabye taata wa Nabukenya mumujjukira omwana omuwala eyali wa NUP eyatomererwa Nakawa patrol police gwe yakoona omwana oyo naafa. Taata we olunaku olwajjo yatutteyo mpozi ate yagenze n'afuna kyetwandiise ka pledge kapapula ka pledge akagamba waliwo papula bojjayo n'ogamba nti nze nja kuwaayo emitwalo 10 n'ogiwandika kapapula n'okateekayo kati n'obeera nga weetuma wekka n'oteekayo omutwalo n'oteekayo ebiri n'oteekayo emeka ono yeeyamye okubeera ng'ateekayo ssente ku drive eri Kyagulanyi gye yalonchinga ey'okusonda ssente ze bagenda okukozesa mu campaign oluvannyuma lw'okubeera nga bagamba bo baava mu iPod tebasobola kuteesa na Mwami Museveni oba tebasobola kutuula ku mmeeza y'emu babeeko kye bakubaganyaamu ebirowoozo bwe bati bagamba okusinza ku tteeka erya jjipya nti bw'oba toli mu iPod kitegeeza togenda kufuna kasente aka ka iPod kati nga kye balina okukola kuzisonda busonzi. Nze naawe siwe mbadde ndi ku maanyi ga muzeeyi ono abantu bangi balowooza nti family bwe zifiirwa abantu mu bintu ng'ebyo oba oliawo abantu babikyawa oba oliawo ojja kwekanga singa muzeeyi ono yali wa mmeme ntono yandibadde yagenda ddamu NRM ng'agamba batisa omwana wange naye muzeeyi akyali mugumu nnyo yalemera ku muwala we kye yali awagira kitegeeza naye kyawagira. Bino bwe byalinga ne muzeeyi Museveni ng'akyali w'amaanyi abantu babattanga nga babatta ku lulwe naye ng'abantu bagamba tusonga embere nga mujjukira omugenzi olwo yagambanga Uganda esonga mbere kati ne bano bayimbanga tugende maaso wisonga mbere era batyo batuukanga. Kati ne muzeeyi ono naye agamba kama mbaya ni mbaya obwa mwana wange yafa kati ate nina okulwana nziguse ekyo kye yali alwanirira ogwo bayita omwoyo gw'eggwanga bwe tuba tuli mu Buganda gwanyiza ogamba omwoyo gwa Buganda ogutakola ki ogutafa. Naye nga tebe bamutta ate mulimu bwe balimbalimba nero mulimu bwe balimbalimba kati mulaba abaana bamwe bafa Kyagulanyi attisa abaana bammwe ate abattayo ne babagamba batya oli abatta alina obusungu bungi tebatunuulira nyatta batunuulira nyattisa abadde sinakategeera kati olaba omuntu bajjene bagamba siriimu atta abantu naye tebasobola kugamba kwagenze kunona siriimu omwenzi oba okitegeera kati ne bino bwe biri tebatunulira nnyo atta wabula batunulira nnyo attisa abantu eyo endowooza y'abaana Uganda abasinga ne bandi badde basooka ne batunulira nnyo oli atta lwaki atta ate abaana b'abantu ate nga tukutuusako amawulire nga bwe gatambudde olunaku olwajjo n'olwaleero. Olunaku olwajjo President Museveni yakomekereza okutambula kwe briefly nabadde nabyawaddeko jjo but speech ze yazaakola alina akantu ke yakoze n'agamba nti temukkiriza abaana b'NRM mwebale kulonda abawagizi b'NRM mwebale kulonda abavubuka ab'NRM kati ke kaseera ne ku BMP muba mukikola mulwanyise abo opposition mulwanyise aba-NUP yabadde specific. Omwana nava nakola siribi n'agamba ekitegeeza kati NRM naye eri mu struggle erwanyisa NUP mu Kampala n'akikomyawo. Wano nno bwe yabadde aggulawo akatale e Busega yagabye kasente era agamba yatadde milioni 10 mu ssako yabe abatunda ebyennyanja abatakisi nabo nabawa obukadde 10 market vendors nabo bawa obukadde 10 mu ssako zaabwe ez'enjawulo. Kati era nga bw'omanyi munnange era nga bw'omanyi wabeerayo abaana ababoole sako y'abasiraamu yagitaddemu obukadde 5 lwaki y'abasiraamu yo yagitaddemu 5 tebawera batono si ba mugaso nnyo eri eggwanga kyokka nga nalayo ku mukolo ogwo nalabyeko Seeka eyasabidde omukolo ogwo bwe yakusomya edduwayo okwo nga Seeka ayambadde bulungi nnyo ejjubba na buli kimu yesuulidde era nayimira n'awanika omukono n'agamba NRM oye Museveni oye nga n'aba NRM bennyini tebaddamu
nze singa nze nabadde ndi nga nze nduumira awo nabadde nsooka ne mbayisaamu kibooko. Omusajja ali wali agamba NRM oye tewaliwo baddamu, Museveni oye tewaliwo baddamu. Ne tugamba abantu bano babadde kaki, banonye bunonya kasente basi zabayiye buyiyi oba kuba nakola research ku bantu abasombebwa bwe babeera abantu omutwalo gumu be basombye akendo bakanaana be babeera emabega. Kati wano maaso ne bateekawo abaabwe 1000 era bagiraagira mbwe bati lemoye nga baddamu oye. Kati gwe tunulanga nnyo emabega waabo ojja balanga batunira bati tebabitegeera babeera babikoyekooye dda. Kati abakamera bano simanyi bamwakikoze kulabisa oba naye Seeka obwedda yeefaako. Seeka n'avaako ne ŋŋamba oli awo tebagadde musiraamu ne kuddako n'abalala babagamba oye tebaddamu. Awo nze kibooko ng'evuga awo kibooko ng'evuga lwaki temuddamu kitegeeza muba temwagala oye. Naye abasajja bano banenewe ebintu bwe bitebe biri bati muzeeyi watuseddemu kasente ife nga abasiraamu watuseddemu kasente otherwise sikutegedde kubanga baliwo bobadde 10 lwaki abasiraamu bawa 5 obalinako omukose obalinako empiiga ennugu abasiraamu ba tebaagala sente abasiraamu tebaagala sente babeerawo kulwalira obwanono kyokka nga ekyewuunyisa nno ye Kasimu Yoweri omukulu ye Kasimu oyo omukulu ye Kasimu oyo Alex Muhammad bwe bati bwe balirabo. Embeera eri etya, obulamu obusanze otya, tubaayo eno okutusaako amawulire ate empozi obaolyawo ag'essanyu n'obeera nga naye kennyini onyumirwa embeera yonna. Abasuubuzi abaleeta abalimi n'abasuubuzi abaleeta ebintu okuva mu Arua, abaleeta ebyokulya okuva emmere okuva mu Arua nga bagireeta mu Adjumani bali stranded for 2 days okubeera mpozi nga ate enguudo za binnya naddala mu bitundu bya Sinyaanya enguudo za binnya enkuba bw'etonnya ziyanjala amazzi zibeera tezisobola kulitwako mmotoka. Nina emmotoka z'endaba ez'abakungu zino zimpe enkoni nga ziseerera mu mikubo enkuba nno ng'etonnyeko na ntono ne ziseerera ne basindika ne bagiwaana nga bweri ey'amaanyi ne ŋŋamba omuntu ono adda e Kampala n'aleekaana n'agamba ekiremesezza enkulaakulana mu Kampala n'ebitundu ebirala byonna kubeera nti balonda opposition. Kyokka ne gye balonda NRM era nabo enguudo ziraba ziryawo za kisiru ziseerera zikola zitya ne twebuuza abaffe kati abo NRM nabo gye bali baba bafuuse opposition enkulaakulana obutatuukayo oba mulonda abakikulu bantu mwe temunyiiga mwagala nnyo ebintu ebiri chiipu babalimbalimba n'emitwale 15,000 2,000 ne muwaayo akalulu ddala bw'obanga olina omubakawo nga wiiki agimalako ng'ali Kampala n'atalinnyako wiikendi mu kyalo gy'akiikirira ne wiiki eyokubiri n'agikwata n'omwezi n'agukwata ddala oyo lwaki oba omwongera akalulu? Nze sifuddeyo bawa opposition bawa NRM lwaki oba omwongera akalulu? Dirwana amanye ebizibu byammwe babeera eno kati katubagambe bino babeera Kampala nga bali mu babebi mukyala wo wewaka abeera yamulekeyo ku kyalo gye mutusize ebizibu byammwe anti abagambe onalebo munange tannadda tumusuubira kudda eno bweruti kati lwazze lwaki emirimu gy'aba MP kukola mateeka emirimu gye twogerako egy'enguudo gyaba LC5 LC something lwaki MP bamuwa sente nnyingi etteeka ziwunya okukola simanyi noonya olinayo akapapula konna nga MP go yakusayiningirako si MP wange kale ye kale wadde omulimu gwe namukwasa gwakunkyusiza ddoboozi lyange opposition mutegeera naye kati oli owe MP owenRM muzeeyi tova ku main akolera ddala mulimu ki? Waki bamuwa sente ezo bandiziwadde ba LC2
LC1 LC5 nga ba MP engeri gye tulina amateeka mangi agamu tetusobola gagoberera ne constitution tugikyusa babasale badde ku miliyoni emwe mu buli mwezi nga bebe MP sente baziwe bana aba district bakole olaba ne ba MP benyini amateeka mangi nnyo tebagamanyi nze omusajja nga bagajjawo omusajja akuuma library ya parliament agamba n'omwezi gusobola okuyitawo nga tewali wadde n'omubaka n'omu agenze mu library kubaako kyasomako nabo benyini tebagasoma tebagenda kusoma tebakola ki oba kitegeera kati nze just task gyempa ba MP bw'otegeera nti gw'ofuna ssente nnyingi nnyo okusinga LC5 alina okukola oluguudo oba meeya kwatagana naye omugambo omanyi maani tugatte obwongo n'amaanyi tukolere abantu b'omu kitundu kyaffe nga tetufudde ku bya kibiina oba byaki nze nsobola okukunga abantu ku gurawundi ne batuwa maani power gwe tuwe turakita gwe tuwe bwe biti oba okitegeera kati enguudo ng'ezo ezikyali ez'okulima kuba tukize tugaane oluguudo lwa koolasi lukyali luzibu nnyo okutuuka mu byalo ebimu kuba olaba ate bwe baba basobola okuvuga zimpa enkoni ne zigendayo baba banonyeeyo kiba teriyo kivaayo omuntu abeera ne faamu eka 10 n'avuga nga muliko ente 3 abafaamu aba akuuma ttaka era tyobaolaba faamu ezo baba nazo nga bakyakola mu gavumenti oluva mu gavumenti nga batuunda faamu batesobola kubeezaawo mmotoka eba tesobola n'ente 3 ng'ovuga amafuta ogenze kulaba nte 3 omulaalo omuwe omusaala gwakulunda nte 3 zokka balimba nnyo abasajja abo balimba nnyo. Are you okay? Enkuba etonnya mu bitundu ebimu nabadde njogerako n'abantu abamu abalimi abali mu byalo eyo nga mbabuuza kiri kitya ku kulima kasooli n'ebirala bagamba kasooli ekituufu kiri nti akyabulamuko kasooli akyabuliramuko ddala ne bo bagamba ogw'omusanvu nga guggwako ne ale August kasooli wagenda okubeera mpozi nga ate ayanjala ddala bulungi nnyo. Nyongera okubakubiriza nga Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe wavaayo n'okubiriza abantu okulima emmwanyi mu mmwanyi terimba na buli kimu kati bakubirize tuddeyo ku original nsigo ez'ebintu bino kasooli mmwanyi n'ebirala muve mu baba balimba mbu simanya kati ezo original nsigo zikubwa mangu ekiwuka n'ebirala eddagala eritta ebiwuka ebya ensigo zineze enkwatemu era lisobola okutta ebiwuka ebeera ku mmwanyi ziri ne kasooli n'ebirime ebirala bati ebintu bino ebiri organic biritiridde nnyo nosimba kasooli nobagamba tokyasobola kuterekako wadde endebe nti osobola okubeera ng'osimba for the next season wapi olina kuddayo mu baana amakampuni amalala n'ogula kasooli omulala n'osimba ebeera bizinensi kitegeeza n'emmwanyi kati kyova olaba oluusi bagamba tulese kaawa biki naye nga kaawa tatesitinga bulungi muli ku mmwanyi zino eza cutting simanya zita cutting ze muliko kati musimbe emmwanyi eziri origino kaawa fa asobole okwongera okubeera ng'afuna omutindo abo abakola ebyo ebintu bannaye batta mutindo nze lwe nategeera nti gavumenti ewithdrawinze okuva mu katale k'ensi yonna ak'emmwanyi olw'okuba bategedde nti Katikkiro atandise mobilization ya mmwanyi terimba nga kibaagala nti bw'ova mu katale k'ensi yonna kitegeeza tokkirizibwa kabeera individual okutunda emmwanyi katale k'ensi yonna okuva mu nsi eyiyo gy'ovaamu kubanga muba temuli mu association eyo. Katikkiro n'akola obukulupya n'aregistalinga emmwanyi terimba kasita bategeera nti abiregistalinze ne baleeta etteeka ku mmwanyi oba ntegeera ne bakuba n'abantu kibooko kati omuntu oyo alese etteeka ku mmwanyi ate akwadvisinga atya otunde oba ogire emmwanyi olime emmwanyi eya cutting kitegeeza ayagala tte omutindo gw'emmwanyi tuddeyo ku robasta ali origino tuddeyo ku yakibooko yiza twasomanga kibannaye robasta coffee arabic coffee zaali 3 arabic coffee robasta oba endala yaki nange njerabidde endala yemmwanyi terimba ndowooza gwate maali tugambe nti ki bannange
Uganda n'ebyayo bizaganya anti owaye ebintu ebyo bino naye ate kyewuunyisa ye lwaki bamuyita Arabic coffee nga Abawarabu bo tebalima mmwanyi eri ddungu waliwo n'ebintu byatubuzaabuzaamu twalina ne mmwanyi ya kibooko naye kimanyi nti abakulembeze b'edda nnero baali baencouraginga abantu baabwe okukola lwa nsonga nti wabeerangawo nga tteeka nga olina okuteekawo either olusuku lwa Nnabagereka noba ne kati n'emmwanyi oba nga eza Kabaka na biki ebyo but in real sense si be baabiganyulwangamu emmere yavangamu era mwe mwagiryanga famire ne mutunda n'okutunda n'emmwanyi bwe zityo bwe zaalinga nti wamalanga okukungula emmwanyi zo n'otwala n'otunda kye baali baagala ove mu bwavu ku mpaka wano bo kye bakola bakuwa buwi ssente genda olye tebakuwadde ssente ligenda olime genda okwekulaakulanya oba okulya bakuwa buwi genda olye bakugulirira yetu wano bandibadde tiyagasa atukubibwa wano wakugenda kulima mmwanyi kulima matooke kulunda nga bwolaba ono omusajja w'erwengo yali ani Mutabaazi nga bwe yakeeranga n'asanga abavubuka bali ku matatu n'abakalakata kibooko mugende mukole ze kibooko ezandibadde zitukubibwa bamuggyako balaba ayigiriza abantu okukulaakulana wamma wannange oyigiriza otya abantu okukola tekisoboka genda eri nga bagoba but anyway nze mbakubirizanga abalimi twektanire nnyo ebintu ebiri original ebiri organic tubyesonyiwe olw'ensonga mu myaka nga 10 oba 5 akatale kayo kagenda kubeera nga kagudde nga tokyasobola nakubeera nga sente oteekamu nnyingi naye ng'okungula kitono kubanga ensigo yeeyongera okulinnya ebbeeyi ate ng'ettaka lyeyongera okukaddiwa oba ontegeera waliwo analysis ekoleddwa omukugu Zannero agamba nti lwaki kaawa wedda bamutabuliranga wano naye akawoono okawuliriranga eri ku ttoto nti yakulanga ebbanga kati naawa ekyokulabirako ng'enkoko eŋŋanda yalinga yeekuzizza bulungi era nga bagamba nti owayi wolwadde kasenyiga nti ye wuuta ku kasupu k'enkoko bano abalwalanga bifuba biki bagamba wuunya mu kagere keki akagatto k'ente nga bagamba kayokye okawunyemu kitegeeza ebintu ebyo buli kimu kyalinga ddagala nga biri macuwa ebintu ekituufu biri nti olaba ennaku zino balina eddagala bagaba erya sukaali okumira akalulu k'eggwanga maama wange alina sukaali era tuli ku muyiggo gwakunoonya akalulu naye enkoko enkulu gye bagamba emyaka 2 ekuze obulungi eriko ejjindu boy olayika olina gigula ogyerundi omulwadde nanti obulwadde tebuwona era waba waali ekula nemusanga naye ekituufu kiri nti ebintu byadda byakulanga nekikula bulungi nga n'akawoowo kawulira nga nebekirya biri original sibikolerere olaba edda baatemanga empuuta nga bagamba we muli empuuta bamunaabira nawa naye kimanyi kati osanga we basiika empuuta ng'okuggyako okulaba ebifi by'empuuta towulira wadde akawoowo okimanyi edda nga bw'oteeka plastika empuuta n'ogiteeka ku plastika ejawunyira myezi nga 6 era nga bagamba tokwata ku kikopo kyange omukadde nga kyagamba kati empuuta tekyalina Trace asiba akayana nange asanga enkoko ensiike n'agamba kati eno enkoko etavaamu kawoowo yabaaki edda abakyala tebabakkirizanga kulya mpuuta olw'ensonga zenyinza obutakola ki bo bazitegedde naye ennaku zino empuuta efubutuka ng'empuuta eyita mu buyisi naye ennaku zino wa newoginonyayo nga yogisanga kekakodo ke baagambanga mu omukyala actually bamala ne bakirimitinga ne bagamba omukyala yenna tolina kulya kyennyanja kyonna saawa za kawungeezi oba ekyeggulo
nga bagamba omukyala bulinza okuba nga mwegatta n'avaamu akawoowo k'ekyennyanja. naye kati newakirya nga ali wali ku buliri yeegatta tewali kivaayo kintu buli kimu kifuuse kikyayina naye nze nafunawo ku mpuuta origino ne mugaji tulabe nga tugezesa yakudamba nyumi so katwongera obbakubiriza okubeera nga twettanira nnyo ebintu ebiri origino jangu opublishinge wano kubanga bwonga bwogamba nti obulamu tetulina buvaamu naye kyova olaba ne kansa yeeyongedde endwadde z'emitima zeeyongedde nti ebintu byetulya kati ate byaddagala nnyo ye tuli twalanga ekintu enkoko eyo ng'etakula ssebe emyaka 2 n'egitakula n'ebeera ng'eridde embuzi ng'egenda n'erya omuddo waliwo neyaŋŋamba nti bw'oba oyagala okuwona endwadde ezisinga gwe twala embuzi ku ttale buli muddo gw'olaba embuzi erya naawe gulye kubanga embuzi zirwawo okulwala n'ente buli muddo gw'olaba embuzi eri oba n'ente naawe gulye kitegeeza gwa mugaso eri obulamu era gukolanga eddagala embeera eri etya obulamu obusanze otya tutambula bulungi nnyo nga tukuwa amawulire omuziki mpozi ate n'ebirala byolina okubeera ng'omanya ku lunaku ngano lwa nze Sula Ssenyonga ate era nkyakikubira ddala bulungi nnyo ddala kakati eyaliko mpozi ate omukulembeze w'ekiwayi ky'abavubuka mu DP Secretariat ate mpozi ki Uganda Young Democrats UYD Ismail Kirya mpozi ate n'abamu ku bamemba ba DP bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda nsalesalewa ennaku bawadde akakiiko k'ebyokulonda nsalesalewa ennaku 7 okwanukula ku kwemulugunya kwabwe kwe baakola nga bawakanya ebyava mu kalulu ate mpozi k'ekibiina bwe baali embalala bano bagamba nti bawandiikira akakiiko kano ebbaluwa eziwerako naye tebafunanga kwanukulwa kati nze nina kye neebuuza Electoral Commission kiki erinza okusootinga ng'ekibiina ebizibu by'ekibiina kubanga bo balaba ebintu bitambula bulungi nnyo era nga bwe babibala bwe bitambula kati mwe bamuwandiika nga mugenze kwemulugunya eneebayamba etya nze ndaba ekyandibadde kisingira ddala mwe kugenda direct mu kooti ey'amateeka ne mubeera ng'eyo gye mubimalira bati nti mulinda kuddibwamu okwasimanya bikoze bitya wa DP yawomoggoka ate abawagizi baabo bali tebanategeera nti DP yawomoggoka ebiseera bya zisuubi simanya zaani yawomoggoka and by the time we mwatandikira UID bayanga Democrats simanya bikoze biti ebyo olondowooza nga bitandise abavubuka ne bagamba abakadde bano baagala tuyisawe bati ne bati nti tukole bwetu ne bwetu ti oba ntegeera kati bigenza okutuuka eno mu bampuuga bammawu baani nga kiyebye either muleke kwefuula nnyo bayita batya balengera kwekozesa ekigambo waliwo ekigambo kyebasinga okukozesa enewe I'm sorry but kyebasinga okukozesa nti muleke kwefuula nnyo bakatuli kikusinga paapa kati muleme kwagala nnyo kibiina okusinga oba oli awo abaakisookamu oba abalala abaakitandika n'abalala kuba baakitandikamu baafa abalala bakivaamu abalala famire zaabwe zaalimu naye ne zivaamu n'abalala it is better maybe you organize yourselves mutandikewo ekyammwe oba si kyekyo mujoyininga ebibiina ebirala bye mutunuulira nga birimu ensa DP mugirekere mawu ne sirandawe ne mugenda kuddamu ebyo Electoral Commission terina kyegenda baddamu nze nkibagambidde wanene ennaku z'omwezi ziri 15 Electoral Commission terina kyegenda baddamu ebaddemu nti ki ejja bagamba constitution y'ekibiina ffe tulaba weeri buli kimu kikolerebwa bulungi kitambula bulungi zanya politics wa Uganda bwaba tebamwagala atambule
Newunya n'okwewunya yakola etteeka eryo nti ekibiina bwe kiba kirina ebizibu byakyo ate kiwaaba mu Electoral Commission. Why? Lwaki gye kiwaaba? Ekibiina kyandibadde kyekolerangawo ekkooti eyakyo. Ekkooti eyakyo bwegaana ne bagenda mu kkooti enkulu ddala zino eza gavumenti ng'essiga eddamuzi bwe libeera. Naye ate kati tugenze simanya wa ekyo temukikolanga. Nze kino mbagamba temumala budde, simanya mukola bitya, simanya bikoze bitya. No. Jasi mulinde mujja kulaba. Bwe mutalabe mujja kujja mungamba akasajja kayogera wano. Twali tulowooza akasajja kasaaga obuvuyo. Ne bali bennyini bakavuyo guys. Olaba jasi bali gyesalinga buli gyesalinzi kibiina. NUP. Actually tebali gyesalinga. Bakyusa obukulembeze obw'ekibiina kya NUP. Ne bakitwala ne babutwala ne babwanjulira Electoral Commission. Bali ne bava ne balangirira ekibiina ekyo n'obukulembeze obujja obwakyagulanyi. Abaaliwo ebiseera basatu baagobebwa. Obontegedde. Abaaliko ebiseera basatu baagobebwa. Kati bano bajje bayingire mu nsonga zamwe mu bazitereza. Nabo babagobe. Mute mwebuuza. Mulinga maziga kulukuta bukulu kusigadde gagenda gye gasanze. Nkyatambulira ddala bulungi nnyo naawe. Embeera eri etya obulamu obusanze otya? Naffe tutambula naawe okulaba nga at least tuvaayo oboolyawo ne tukutuusaako amawulire n'omuziki. Wabeerawo amanyi buli mwogezi abeerako n'ensobi ye oba n'obulungi bwe. Ne mubeeramu omwogezi omu lwakuba omuntu layini n'ogiwulira ng'etudde. Nabadde nina akavidiyo ke ndaba Ofono Opondo, Simuju Nganda n'abalala nga bali ku NBS. Ofono Opondo n'aleeta layini n'agamba Simuju refused to sign the sense of motion because corrupt Mpuuga is his friend. Nalabye nga Simuju alwana nakyo. Simuju kituufu yagaana okusayininga oba okuteeka omukono gwe ku lupapula olwali lujja Mpuuga oba olwali lujjamu obwesige Mpuuga ng'agamba nti oli closed friend we, basoma bonna simanya mu senior wanu ekitovu eyo Masaka n'ebirala. Omuntu n'agamba kati Museveni oba omunenyezaawa bw'aleka abantu abamu ne babba ne bagenda bugenzi. Mumanyi famire zaabwe zaamukolera ki? Mumanyi abantu abo babakolera ki mu lutalo n'ebirala? Oba ontegedde? Naye nga Simuju kimutudde n'agamba I just excuse myself bla n'engamba gukutuddemu. Wano nno ekyo ekintu kyasuula abantu bangi, ekintu kya Mpuuga. Abasinga bagenda badeclininga amaanyi gaabwe gagenda gakendeera. Amaanyi gaabwe gagenda gakendeera. Buli omu ali agamba nti ono w'amaanyi nnyo gino gagenda gakendeera. Kati nga n'ebyogera byonna ebisinga tebikola ki? Tebiddawo nti binyume nnyo. Olunaku olwajja mpozi ate Mwami Kyagulanyi ng'alamu ne King Saha batanduddeko ku lw'ebigere ne bagenda ekigo mu kkomera nga bagenza okulambula mpozi ate ku baana abaakwatibwa abasibibwa eyo ekigo. Babatwaliddeyo ku bintu ebyenjawulo ebikozesebwa omuli emmere ennungi, ebyokwebikka, gattako n'ebintu ebirala ate okubeera nga babagumbya n'okubazzaamu amaanyi nti abange temukaaba nnyo tulina mmwe, mugume, temuddaawo ne mugamba nti oba tetubaliiko. So big up King Saha ono nali ndowooza nti oba alina ekifo kyayagala. N'okusinziira ku njogera yaganze sina kifo kye njagala. Ninjagala jasi abantu oba gavumenti ekolera abantu bange. Kati nina kubeera ku ludda lw'abanyigirizibwa okuteeka akazito ku bali abasajja babeere nga bakolera abantu. Tuddadde nnyo obuzibu nti buli muntu opposition ayagala nnyo abeere nga yeesimbawo. Yetu omuntu asobola okubeera waawo ng'ali vabo nnyo ayogera ateesa akola atya ninga talina kye yeesimbyewo kandi nga ne mu kibiina talinaamu wadde posti n'emu. Oba ntegeera nga talinaamu wadde ne posti n'emu ninga waali asobola okubeera nga ayogera abantu ne bamujjukira nga nti bino ebigambo byali byono.
for instance omugenyi Kanyehamba abadde nga ayogera mu bukadde bwe ng'ayogera ate ng'olaba musajja Munyankole abamu balina embeera gye bagamba mbu abo Banyankole tebakola batera omusajja abadde nga ayogera waliwo omuzeeye yafa erinnya ndyerabidde yali WNUP era naye yali Munyankole oba bamuyitanga Ankani mu kibiina balina gye bamuyoba nga bamuyitanga Anko NUP oba bamuyitanga ani era naye yali Munyankole nga naye ayogera yali munayafuzi mulungi nnyo. By the way ndabye muwala wa Obeidi Lutale ono gwe baasiba ne Dr. Kiza Besigye nga jeeyo empapula mu PFF ayagala kwesimbawo ku kifo eky'omukyala omubaka omukyala owa Kampala ekirimu Shamim Malende yalwala ebitambula bigamba nti yandibanga naye alina akatoke kamu n'akalooyo oli yafa ONUP nti oba oli awo akatoka kandibanga ke kamu so mumuteeke mu ssaala zammwe abaana no batandise okusonga mbere ng'osiba kitaawe ali eri mu kkomera gwe wandibadde ogamba nti aba ati bagambe nti taata bamusiba sijja bbingira omwana afuna bufunyi gatisi n'agamba okay osibye taata wange kale kanzije nkulwane bulwanyi ontegeere okuba oti osiba otya taata wange waliyo omuwala agenda kwesimbawo ku bubaka obw'abakyala mu Kampala Namuli Joel Yazaake ategeezezza nti ekisibye enkulaakulana ya Kampala be babaka b'opposition abaalondebwa. Ono agamba omulimu gw'ababaka aba opposition kulaga nti gavumenti terina kyekola nga singa Kampala adda mu mikono gya NRM nefuna abaka abatuula ne presidenti ebintu bigenda mu maaso. Nenebuzo omuwala ono abeera wa ne wayagala okukiikirira tamanyi we biri njagala kuwa ekyokulabirako. Kampala Central ekiikirirwa mu na NRM aliwo nga meya wa Kampala Central Salimu Uhuru wa NRM. Kampala Central ekuze nnyo kuba ate ye Salimu kimukwatako direct tuve ku mubaka kuba gwe ne bonaabanga otuula ne president Museveni direct tolina kyogenda kwogera naye ajja akisaliwo akikolera abanna Kampala. Naye ate Uhuru asobola okutuula ku lukiiko lwa State Council n'agamba no tukole bwetu ne bwetu ensonga eno egenda tukulaakulanya. Kati sooka okulenga research ennaafu research Joel ojja kuswala nga bwe waswadde. Omuwala Joel manyi waliwo abantu abayogera n'olowooza balina ekizibu ku bwongo. Uganda inaba MP abagenda mu bitaano si bwe kiri NRM erinako ebisatu kati batulageyo ku bifo by'abo bisatu ebikulaakulanye abali ku opposition babyegombe. Nze mbalaba nga balwana esembabule naye nga n'obwompa poloti esembabule sinza kubeerayo. Enguudo za ttaka amazzi banywa nante amalwaliro tewali naye nga balwaniramu NRM anage. Kati nze abantu amu obayina esala gye nakyusa kati nsaba Mukama Katonda ampe buli mukisa omulungi gwonna ogwandibadde owa NRM aguwenzi babawo obuyinza bwabwe kale kuba wogamba nti nno ebitundu bironde NRM basobole obikolera nga wae bali bagenda okukola omubaka opposition n'agamba temugenda kukola luguudo luno oba temugenda zimbawo ddwaliro nze nga opposition nkiremesezza ngadde baali basonda sente ez'omusolo bazisolooza ne basoloozaako opposition bwe babeera basolooza omusolo basolooza gwa bonna. Lwaki ate bituuka mu byenkulaakulana bagamba wano waliwo opposition tetujja kukulaakulanyawo ye wa gye baali bakulaakulanyiza kye kiri kye nasitandise nakyo nga mbagamba nalaba emmotoka zimpa enkoni nziraba nnyo ennaku zino nga ziseerera baminisita badde eno Kampala kukuba misota kubeera mu mawoteeri mu mabaala naye nga tebasobola kuddayo ku bitundu byabwe gye bazaaliwo babyabalonda
kubeera nga babikulaakulanya. Anyway, sigenda kwera mpozi nga ate nsukka wano eno, vote wisely. Mbere bulungi, mweraba.